abantu balemera ku mizigo n'agamba wapangisa aluddewo ayinawo emikwano bamanulirako ku ngoye bamuwa ne ku manda abaana be bazannyira awo we bamanyi n'alemera ku mizigo. Tulina akantu ako akakyatawanya ffe abaddugavu obutaka obutawanya wano we waffe wano baziika abantu baffe wano wenkulidde wano wemmanyi wano wali aboogera olulimi lwaffe naye abazungu olaba bafuna ebibambulira bingi naye ba victims babeera batono kubanga bwe luba lusozi nga lunawandula omuliro bwe tibamala kugulabako kasita balubagamba nti lugenda kuwandula omuliro evacuate bonna nga bavaawo bwe libataka nga ligenda kubumbulukuka kyonna ekinaabaawo olwokuba nti omulembe gulimu tekinologi ebyuma bidetectinga ate neeno ojja olabe waffe waliyo engeri edetectinga yes enkoko ezo z'olaba n'embuzi n'ente zikola communication y'ebibambulira ebisolo bikola communication y'ebibambulira kigambibwa nti embuzi ewulira musisi nga akyali Kenya embadde kitegedde leero ekyo embuzi ewulira musisi nga akyali Kenya enkoko eyina akaloboozi keekola akalaga nti waliwo akabenje akajja naye abaali bakozesa science oyo ababitegeera bakadde ne bamanyi embuzi yakolanga etya nga lw'omusisi alabika akyali wala naye nga mwe timunnaba kudda akantu konna enkoko ekaaba etya ente ekola etya naye kaakati omulembe gwasuka ku bisolo n'ebinyonyi byetulunda ne gugenda mu tekinologiya omulembe gwa science musumba yes era nzikiriza ddala nti gavumenti ya Uganda erina obusobozi obumanyi ebigenda okubaawo ate ng'ogyeko gavumenti abantu bennyini ababeera mu bifo ebibumbulukuka baba n'ennyanfa bazimanyi olwatika waliwo